Joshua Abaho mutuuze w'e Namugongo okuliraana ekiggwa eky'Abakatuliki nga wano waddukanyiza bizinensi ye ey'okutunda engatto kw'ossa n'amatooke. Agamba ku ssaawa 6 ez'ekiro ye ne banne ab'ebyokwerinda ababagobye mu kifo kino ne bateekawo ebyuma ebikugira abantu okuyitawo. Abantu okukolera wano tebaspecifyinze nti oba ono abadde abeerawo oba tabeerawo naye bagobye buli muntu yenna. Kati naffe bennyini abakolerawo bulijjo nga tusasula renti buli mwezi, tuwagundi license ku mukanso buli mwezi, naffe kyatukwatiddemu. Kati tebamanyi kyakuzzaako kubanga bizinensi zaabwe ze zibadde zibabeezaawo. Tuyimiridde ate nga tulina families, tulina abantu be tulabirira naye nga tutagenda kukola okumala almost weeks nga 2 ate nga tufulumya. Embeera y'emu n'eya Jacob Musaasizi abadde ayokya enkoko ku kkubo. Agamba eky'okugobwa kigenda kubakosa nnyo. Jjukira na bano abantu bano be bagobyeko ku kkubo batuyambako mu kugula ebyokulya. Ate n'ekyokubiri ne batuteekako akatimba oba obuuma buno batuteeseeko. Ekyo nakyo kikugira omuntu okuyingira eri munda. Bano basindikiddwa mu kifo ekirala gye babeera bakolera nga naffe tutuuseeyo era be tusanzeeyo babadde basanyufu okubadde abatunda emmere, ab'ebyosuubo n'abalala. Olunaku olwanga lutambudde bulungi. Mukama kuyamba osobola kufuna ssente mwezi ennaku 3 ate tosobola kukola mwezi ng'oli ku ofiisi. Oluvannyuma lw'okwetooloolamu tugenze okuddayo ng'abamu bali mu kusoberwa olw'ab'ebyokwerinda abamu ku bano okuli ab'ebyosuubo okubagamba bazingeko ebyabwe. Kati nesuubira nja kukola naye kati poliisi tumaze amaanyi obagambye kino tebakkiriza saakasi ate nga saakasi mu mbeera abantu abatukola ki abatugulako emmere. Abakulu ab'ebyokwerinda ne batugamba nti tetuteekeddwa kubeera wano we tunoonyeza ssente. Okufiirwa kwe baliko batutegeezezza nga bwe kutagambika. Ssente twazeewoze twaze kunoonya school fees ogenda ne wowola ya 5 n'ogamba osanga najjayo akakadde oba 7 n'oziteekamu osobole okusasula school fees. Pangisa by the way okutandikira ddala ku transport yakuleeta ekifo ky'opangisa ky'ogenda okukoleramu ogattako ne masanyalaze everything so kitukoseza ddala. Bano batuuse n'okusaba gavumenti okusazaamu ebikujjuko bino olw'okunyigirizibwa kwe bayitamu essaawa zino. Kibanga bwe busobozi bwa gavumenti olwaleero olunaku lwandibadde luttibwa ne lutabeerawo kubanga tutya olw'abatujju. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango agamba nti kino kigendereddwamu kunyweza byakwerinda. To security reasons, we decided that vendors who normally operate along that road, Chalwajala Road, should operate 15 meters away from the road, and we have put our barricade to show the demarcation where they should start from, and this is purely for security reasons. Baabalamazi bakyeyongera okweyiwa ku kiggwa ky'abajulizi eky'Abakatuliki nga we tuviiriddeyo ng'abalamazi 234 okuva eggulu batuuse n'abalala 10 okuva e Mbarara. Winnie Tessa Nakayinja, Agafeeyo ku Spark TV.